ekitawanya Chameleone Budde yalema okutegeera nti buli kimu kirina akaseera kaakyo. Era nsaba bafango ni soldiers omusajja oyo temumulaba okwambala sikaati okufaanana ekijjanku ne jajja wammwe mu muvume empola. Bw'otunuulira Chameleone be yakolanga nabo stunt. Bobi Wine ali mu kufera bannabyabufuzi, ali ku struggle ya kifere. Yakyusa dda omuzannyo. Bw'otunuulira Bebe Cool ali ku international market. Olwaleero akeera kuyiiya butya bw'entunda mu mawanga amalala era ne music gwakuba concentration ne target eri ku international market. Kati ye yasigalira mu kulwanisa abaana bazaala mu ndongo. Alien skin my brother, nsaba omanye nti ekitawanya Chameleone Budde yalema okukolo ebintu mu budde bwabyo. Chameleone oyina ebizibu ebikumala ne famire yo ne baganda bo. Essaawa eno wandibadde na ssomero ly'abayimbi. Kiswaza nnyo okulaba ng'olwanisa omwana gw'ozaala mu bulamu obwa bulijjo ne mu ndongo. Chameleone otuuse okubanga weebuuzibwako mu ndongo. Bino byonna byogoba tebikyali myaka gyo. Actually, mutabani wo Abba yandibadde akola bino. Kwata mukatidi ayagala okugenda ebweru leero twetaaga 15 mugenda kukola mu ggwanga lya Kata nga bakiriina. Salala ali $1,300,000 bakuliisa bakusuza ate era nga bakujjanjaba. Ewaffe akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 4. Noonyaako ku noti 7667 oba noti 7452 ogenda kuba onfuna butereevu. Nti ngenda kulumba, ngenda kukola bwenti. So Chameleone wava mu ezo cheap talk. Tunuulira bonna be wajja nabo. Bebe Cool ali ku international market yakyusa dda envubo. Bobi Wine ali mu struggle za kifere alwanirira nsi ye yakyusa dda envubo. Gwani enswa yakyusa dda kiswa kyakyusa dda amaaso ku saidi yo. Lwaki tokyusa nvubo? Onaalabika otya ng'olwanaganya n'abaana b'ozaala kubanga bituswaza ffe. Olwaleero abaana bakuwemula ate kati Chameleone kankubuulire kino. Music industry eno wadde kituufu mugiinako contribution ne mubeere ng'abasajja ba Maddox Sematimba akuwala nawa. Kiriza nti oliko akaseerako owummule n'ekitiibwa kyo nga toweebuuse. Wano Tyson baamuadvisinga bakitanga ave mu bikonde yamaliriza alumye mu ntukutu. Chameleone byonna obikoze naye ojja kumaliriza bubi mu music industry. Omuntu yandibadde wali nga weebuuzibwako. Naawe oli wano okyathreateninga abantu nga bw'ojja okubalumba. Naawe okyali mu ntalo z'abavubuka eyandibadde ababuulirira nti muganda wange yafa mu bintu bya kisiru. Eyandibadde ababuulirira nti radio yafa mu bintu bya kisiru. Naawe okyali mu bintu bino ebitaliimu magezi. Chameleone omutima omubi funawo oguteeka. Wano walwanisanga muganda wo Wizo ng'ali ne radio n'obaliisa akakanja. Lwaki towummulako n'omanya ndi kati generation zizandeka kanzire mu bintu ebirala bwe kuba okuyimba kuganye nyingira obusuubuzi. Other than okwonoona legacy n'okwoza ng'oyanika ku ttaka kubanga legacy ogenda kugiyuwa.